Omukyala Halima Namakula avuddeyo ne yeewakana nti yeetalogangako mukunja atasera akabya amaziga mayitirivu nnyo era nga ye Maama Fiina amulumiriza agamba nti mukunja byayogera bituufu akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo ate ddyo ekkubo erikutuusa ku ntaana y'omugenzi Moze Radio baazimbyewo ennyumba era nga buno budde maama avuddeyo okwekubira enduulu nako akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo Fulufiga ne Haji Ali Wamma nabo mbayina mu maaso awo nga bali bulala era nga ne basingo mother bavuddeyo bakangudde eddoboozi basabiddewo bonna abasajja abatayagala kuweera baana baabwe mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabirako omwe mwenna abaradde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi obanga goli mu Uganda oba oli bweru nenga sweetheart emirimu gikubuze mukubireko enamba ye agenda kubanga akusomera edduwa munange sigenda kulwisa olunaku olw'ejjo twaguddemu akajugumugo oba twaguddemu ekidimusi oluvannyuma lw'omwana mulenzi mukunja ataseera TikTok okuvaayo n'alumiriza omukyala akulidde mu myaka omukyala Halima Namakula n'agamba nti ye yamuloga ye yamutuusa ku ssero jjukira mukunja mulwadde ayina ebintu byamukuba omubiri gwonna era abantu abasinga abadde balowooza nti yakola ki yafa munange omukyala ono olwamugudde matu yakabya amaziga amayitirivu ennyo n'agamba nti tasobola kuloga mwana muto era muyina mu maaso wano ng'akakasa naye nga kaakagatto kamwambadde bannage mwegendereza omuntu essaawa zonna akwambaza akagattaako obululu wallahi sikikulyangako beeroga ndowooza naye tewali yali angize mu maaso gange n'agamba nti mulogo sikkiriza mudogo nze musiraamu omuntu gw'atasuubira nti nsaala buli swala ngisaala era bwe mpitako numwa owulidde sinze muntu eyeeteka eyo mbali kubanga nze mukaseera munda banyambala mbali owulidde kati tosobola kumanya eddiini yange ekomawa nze eddiini yange eri mutima naye nze gwe mulaba njagaliza ate sagaliza muntu kibi kati omwana waali abali eyo mwenna muyambe omwana oyo agende bamukebere nga tannakutuka era tukwatagane twogere babiri ku babiri nga mulamu saagala afudde saagala mulwadde kubanga n'oyo mpox saagala amunsembereze njagala amala egenda bamujjanjabe bulungi nnyo kati twerabe tutuule ambuulire kiki kye namubbako ekituufu kye yali ankwasiza mu ngalo bw'ati kuba namubuuza akantu ke ya editing namugamba wankwasako ku ssente nga maze okwogera ekyo timmwe ne mukati wankwasako ku ssente nedda nasazikwasa bwe nazikwasa Hanson kati oba ozikwasa Hanson lwaki oli kunze kubanga Hanson tajja muwa ssente nange kenyini ali wano naye nga awo wetuli munnange simanyi kati oba omutuufu yaani kubanga ye omukyala Halima Namakula agamba tasobola kukola kintu ekyo kuloga mwana we okitegedde ekintu ekyo kyokajjukira mukunja omukazi agamba naye amubanja ssente ze kwegamba biri awo bibuzaabuza naye nga munnange oba gwe wakikola omwana mutaase kyokka bba abantu bagamba olimba teweesiba ku mukazi oyinza okubanga wakwata mu kaveera mba ntegeeza ayinza okubanga yafuna buno obulwadde Donald Trump bwe yasibiddeko empeke nti agende mu ddwaliro ng'obudde bukyali ate ye Maama Fiina avuddeyo nakkaatiriza n'agamba nti mukunja ono tasobola kuwaayiriza ayinza okubanga alina gye yatambula ku basawo ne bamugamba nti oyo omukyala Halima Namakula yamuloga jjukira abantu abasinga babadde balowooza nti Love Mercy ye yamuloga ate abalala nga bagamba Ajalia World yakola ki yamuloga naye munaye akagato kayambadde omukyala oyo gw'olaba maama wa Halima Namakula gwe kayambadde omukyala akabya amaziga n'agamba neddazi bannange newankubadde bagamba nti obukulu kuloga sisobola kuloga nze ndi mukazi wa ddiini nnyo buli lunaku swala zonna nzisaala kale we tuli munange nkuvuze butereevu paka tututu watata Kimbowa ono nno muyina maaso wano ng'ayogera ku nsonga za Donald Trump ye yasanyuse omusajja ono okusiba eddagala ly'obulwadde bwa ssiimu agamba nti mu Uganda muno abaana bangi buli kadde babeera bawooza basoma sciences naye sciences ze basoma ziyamba ki era mulimu ki gwe balaga nti yes ddala kituufu bazisoma beekolera empeke ezaabwe ezigenda obawonya siriimu kino nno kyasose ne kinyiiza abantu naye ate nga bwe kifunde mu kituufu awo kubanga yagaddewo eddagala lyaffe abasiriimu
Nini ngamba kaligalewo. Kubanga bana abasayansa betusomesa kuva mwaka kyaba matisi yani simanyi ba biology simanyi eddagala lyabalemo koppa ebbanga etumiridde eddagala lya sirimu ero ARV lyabalemo koppa ko kopi ye science gwe musoma akola mulimu mutikira bana abasawo simanyi aba medical simanyi abaki empeke ya ARV yabalemo koppa mwe ebbanga empeke etumiridde empeke lyabalemo koppa ko kopi mulabalo tere mukolayo munywa bunywi kulola idizibeerayo abasayansa abana bayise bulungi science eziguno omwaka science atugasizaaki temukola yadde akabiriiti temumenye bakola nice temukola gaali temufulumya mmotoka temulina bizungirizi temufulumya masaati abasayansa mutugasizaaki nga ARV balemye okoppa paka omusajja wagiggadde awo nno we tuli bantu bange naye ng'abantu abasinga Tata Kimbo ono babadde bamunyiigidde ndowooza nga tebaategedde kiki kyabadde ategeeza naye munange ogenda okubitunulatunulamu nga bituufu eno abaana basoma ne babagoba school fees mugende muleete simanyi biki mugule obutabo bwa sciences naye naye ebbanga lyonna empeke zino lwezigamba lwezizze mu Uganda kiki kye bakozeewo abasayansi kale bwe tweyongerayo ne Muhammad Luswa Luwembo ono nno munange oluvannyuma lwa Segirinya okufa maama wa Segirinya yavaayo n'asaba ab'ekibiina kya Nuupu nti asaba ono omwami yabadda mu kifo ky'omwana we nti kubanga yalaba omulimu agenda kugukola kati olunaku olw'ejjo baalonze naye munange ate akalulu tekakutte ye kakutte muntu mulala kati bo abantu bavuddeyo ne bamuwa amagezi nti oba abanuupu bakwesambaze nga tebakwagala kati naawe salawo ogire mu independent era essaawa zonna agenda kujja tibamusuubiza nti nobulu bagenda kuumuwa kwegamba ajjana kubuyoola abule n'okubulekawo mbu kubanga munange bana abantu bwaba Nuupu kye bakoze kibali tekisaana ne naye osanga balabye nga tajja kusobola kifeetu okitegedde ekintu ekyo bwe tweyongerayo n'ensonga z'omugenzi Moze Radio navaayo ne mbagamba nti ekkubo eryali litutuusa ku malaalo oba ku ntaana oba ku mubiri gw'omugenzi Moze Radio baazimbyewo ennyumba kati buno obudde n'ebintu byonna ebyaliwo baabijjawo ne babitwala era ne bagamba nti abantu abali emabega w'ekyo ekintu y'omuyimbi Wizo mwenaye kati maaso wano abantu bavuddemu omwasi batabuse bagamba ekimala maama wa Moze goloka yimirira okulwa omwana wo otaase ebintu yagenda ebintu byawule kubanga kati abantu abamu balaga be boss be bananyire ebintu Moze yabikola abalala twagobereranga bugobererezi bulwowulira erinnya Good Life it's Moze Radio kyobona ba Moze we yavaawo Good Life nekola ki oyo ye yali Good Life nze ebbanga lye namala mu Good Life saafunako musaala kuva wa Wizo kuva wani nze omusaala nagufunanga wakuva wa Moze Radio buli muntu yali mu Good Life yenna yafuna musaala nga tuva wa Moze Radio so n'olwekyo maama ebintu manya nti kino kya radio kikwasaganye ennyumba ya Neverland benkubuulira emaama ebisinga obimanyi engeri Moze gye yagifunamu naye kati right now ne family ya Moze okulinnya ku Good Neverland lulinga luki musango maama bwe kiba kyetagisa kugenda mu mateeka tugende mu mateeka ebintu byawule maama olinye ku Neverland ng'oli 70% nannyini makaago kubanga maama ewatali radio watali byonna awo no we tuli bantu bange munaye ebintu byonna Moze Radio byakola ngamba ono omugenzi munange awo no family ya Mayanja omukulembeddwamu omukulu Wizo munaye byonna baagala kubyezza nti nene ennyumba gye yakola kumanyige munange buno obudde n'omwana wa Moze Radio takyalinnyayo bannange era nga munange bavuddeyo ne beekubira enduulu nga baagala maama afune obwenkanya munange aposte eno olunaku olwegi yatambudde nnyo eyali Skinny nga kiraga nti agenda kuba ayinayo concert ku Hotel Africana Ariane Skinny tumanyi bulungi nnyo ye muntu alangira bbanga tono show ye ate naafuna abantu abayitirivu ennyo munange oluvannyuma lw'abantu okulaba poste eyo ng'etambula abasinga bavuddeyo ne boogera munange Ariane Skinny oyinza otya okutumanyira bw'oti ogenda kutulaba kimafiya ogenda kakasa ti munange abantu twakukoowa wagenda n'otumanyira
n'otuzanyira ku bwongo ogamba wama bayogedde ebintu bingi nnyo era mbu munnange nawe omanyi bagamba omukadde akwasiza ku mmere ye mbu yagenda asimanya n'akuba abasawo n'alumba ekitebe kya noopu n'akuba abantu mbu n'abajjamu amannyo aliyani sikini mbu munnange nabo kati basazeewo ezinaku z'omwezi bagenda mulaba kimafiya era nga ku lunaku lwe lumu olwo aliyani sikini wayinayo konsati awo omwami Abitex amutaddeko show era nga waliwo akavubuka bakayita Biswanka kayina ennyimba ze kayimba onnungi bambi kati no ye muntu gwamutaddeko ne maama abantu nga bawaze nnyo ku sayidi ya Biswanka neera nga aliyani sikini naye ayina abantu bira yageze okutegeka ku hoteli Afrikana ng'akimanyi nti bagenda kujja neera awo nno bw'abeera ewaka bwe budde bw'abeera mutaata omulungi ssaawa zonna abeera afaayo eri abaana beze munnange munansonyiwa okubeera nga buli wenjogera ntera nnyo okuteekamu ensonga z'abazadde nze kimpa essanyu mbeera mpulira bulungi okulaba ng'omuzadde afaayo eri omwana we temumanyi kyempulira munnange bwe tweyongerayo ewa Jennifer Fulufiga Nakangubi ono nno olunaku olw'egyo yalabikiddwako ng'alina omuhusbandi ntegeeza Hajj Ali wammeera nga kati obulango byakyuseemu Fulufiga uli obulango abadde abukuba yekka naye kati byakyuseemu abukuba ne Hajj Ali banange omusajja ng'anyirira naye banange okimanyi Hajjati Zuula wasuula omusajja anyiriranga ennusu omusajja anyiridde yenna ayina ennyereketa gyanyereketamu jjukira Fulufiga yatugambye nti no ye ayina maize ate ali favored from God ate ayina abaana ate ayina ssente class attract class abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo munange ono omukyala gw'olaba abadde ali mu kuyimba akayimba ka gospel kajulisi babirye lwaki mukama wanjagala wanjagala ne munange alina akaana ka baby boy ako nga wookalaba akaana tekamufuukidde akabasa gamba eyabadde mwoyo ngakka ate munange bwavudde mu busungu akaana kalemedde mu kamera omukazi wakasikambula wakakwata obutama wakazeeri naye nga akaana kafuuse akakokkobe kale bwe tweyongerayo ewa Edimutwe ono nno munange onakolejo bwatyo yasazeewo nga taata omutuufu taata ategeera azaala abaana be ng'amanyi nti agenda kubalabira munange n'atwala omwana we ku ssomero so banange nyongera okusabira emikisa mu mwenna abasajja bakyatwala obuvunaanyizibwa bwammwe nga mukimanyi nti yes omwana we omuzaala abeera wuwo olina okumulabira wewe omukyala asobola yambako naye tekiba kyateeka omukyala kukuyambako obuvunaanyizibwa buba bwogwo omusajja era nga ne tata Felista bamino omusajja akoze omulimu tudde mazima akoze omulimu munange naye olunaku olw'ejjo era bw'atyo bwe yatutte Felista ku ssomero abasajja mudde mufune obuvunaanyizibwa bwammwe kati mwe mwenna abasajja abazaala obuzaazi abaana mubalekaawo nina wano essaala yammwe basingo maatha bakambwe nnyo munange bagamba batabuse oluvannyuma lw'abasajja okubazaalamu ne babasuulaawo nga tebabawa buyambi wadde n'akatono nina wano essaala gye babasabidde era munange ne beewumbirira ne beegumyagumya bonna basingo mothers nti munaye mukama basaba abatemera amakubo gatali abakiwa emmene ku kimpemempeme mujja kwekwasa nnyo nti abakazi babaloga naye nga maziga g'abaana bammwe ge gabalondola ge gababuza ssente ate temuligaggawala newe mulikola mutya newe mulizinoonya mutya kuba osanga omusajja nga yasuula obuvunaanyizibwa bwe naye nga talina kye yeeyongerako abaana babalekera omukazi abaana 5 gw'osubiddeyo omukazi agenda kujjawa ssente zigenda olabirira abaana 5 gwe taata w'abaana gwe oddukidde gwe taata w'abaana gwe utasobodde kusindikira mwana school fees newankubadde ng'omukazi wayawukana naye ekyokuba nga mwayawukana ne mukazi we tekitegeeza nti osuula obuvunaanyizibwa bwo nga taata naye omubeera mu bantu omubeera mu mikwano gyammwe gye mukubira luddo omubeera mu mitizingi zammwe ze mutuulira nga mutudde wamu ng'abasajja wena n'ozimba n'obanga taata awera kumba oli taata wa bitundu nze nabagamba mwambale dress ensi ebategeere nti mwafuuka bakazi
dani okwambala empale okubye ekikalu wenna ovimba mbugenda kukola okolerera ki sigala ewaka weebake kubanga oli bebi oli taata naye oli bebi toyina kyosobola mbu nawe weeremererwa n'osanga musajja myaka 4 oli mu nju ya maama wo weebase taata omuzadde naye era naye ali mu bazadde be abaana ne baddayo ku ssomero gwe tomanya nti mwana wo oba alya ki omwana wo baasula njala oba asula mu myala tomanyi gwe wazaala n'osuula eyo wazaala buzazi n'okoma eyo kyokka mwagala sekisi ng'okufa obufi obusajja ng'obwo basinga mukama olumu abutulaga n'atugamba nti oyo gw'otomedde ogenda kufuuka single mother mu myaka egijja kuba alina obeera naye n'omuwa buli slide ng'omanyi nti ofunye taata omulungi teri mukazi awo nno we tutuuse munnange bo basingle mother munnange Sarah basaba nkambwemu ate nga kituufu abasajja muzaala abaana naye ne mubalekaawo nga temubawa buyambi kyokka ate akaseera bwe katuukaako okumwesiimiramu n'olyoka ogoloka mbu omwana wange ne bannange kale basajja mmwe mukama abalabe emisana n'ekiro abakazi nga basaba ne Sarah ne mujja kisasulira munnange bwe tweyongerayo ne Grace Kani munnange yagenda n'afunamu awataataaka Prince Omwana amukozesa ebinene n'akola ki n'amwegaana n'amusuula mu laavu n'amusuulaawo naye munnange ennaku zino yafuna omuzungu gwapepeya naye ate no yajja Uganda ne famire ye yonna era nga Grace Kani yabasuza munnange Grace Kani yanyiridde si yoli yali magumba omanyi munnange ate nekyakamba bulire weegenderezenga nnyo akayimba k'oyimba alina akayimba ke yagamba mbu nja kufa naye kati yali yasalawo okufa ne Prince Omwana naye munnange twebaza omukyala Susan Makula yamutuuza wansi n'amugamba oyo muvubuka muyaaye mubbi akulimba agenda kumalawo obulamu bwo singa tomwesonyiwa munnange Grace Kani n'atereera ennaku zino anyirira ne wayambala kati engo yanyuma omulabira ddala nti mukyala agumidde naye luli Prince Omwana yalagenda musuula eddalo munnange okutambula kuno kulaba swiiti ate okudda kunyumya mbuuza kiki mbadde mpita ayiteeyo nga sigwa kusenga ono yaleeta olugambo lwa Sheila Gashumba ne Deputy Speaker munnange ensonga z'omukwano bazikwasaganya ate nga Deputy Speaker mufumbo munnange aleesa amawulire mbu tamale emirundi junior mu Sears mbwe era naye ku ssomero wonna gye yali asomera bakimanyi nti ono mu Sears nakinku obujulizi mbulina mu maaso awo manyi muyinza okugamba kati ubirwa byoyogedde leeta obukakafu senga muyina mu maaso wano naye kennyini obukakafu abuyina mukama Katonda tamale junior ezo embeera zo wabula ye alina akamanyiiro junior bw'obeera nga omanyi baawera ebisiyaga e Kampala bw'obeera nga tokyalina muntu akuzinattako ŋŋamba nkusindikire diriddo essomero lyeseeta bonna bakumanyi wagendanga n'ekipiira nga ofuka junior nvaako ng'afuka ku buliri sirumba atanumbye kiddamu wankubira essimu Rich nakuteeka ku ssimu and you wanted me to come and I abuse Mayuga. Nfuma Mayuga because I have a personal issue with her. But not because you Mayuga yali ex wange najja nembagamba teyasika addugala embala kasotawo matalina mazzi ayina emmana ya plastic. Yes. Nvaako pozi ngoyina bidala byokola bwobeera nga olowooza mbuno omanyi gwe mu kifo ky'okukola olya okwomba miniyo mbuno ojja kujja ogambe she was blackmailing speaker. How come you have never blackmailed you? Ku bintu by'omumanyiiko byonna Junior nvaako manya abantu wano wetega Rich akuzine Rich nakugamba nvaako weyagaana n'omugulako wano olutalo balyoka bayombere Uganda wetega Rich waneno wenna wajja oyambadde nkunama nkwoke kunama nkwoke w'olubugo ow'olubugo andawe y'olubugo kuloga mukira gwa Rich amukole kyamutwale Netherlands kubanga gwe kitwaze omusama mu underwear y'olubugo kiba kyaki Junior is a lutalo
ate jamu kubawa mulumira ddala ebyo byonuuna engalo. Real men your age are fucking women and getting them pregnant. Oliawo omalira mutabo nvaako naye omusajja bamaliramu anuuna engalo bwati bw'amozoola amaaso olubuto lwakuzimba amazzi g'abasajja nvaako mukwano junior nze sizikiza ebyo byovuma nakanguubi enkya n'omwetondera nze sizikiza buza litamizi nkuwalanira decade nze nange benagamba beba nkuwalanye tebwatubaako mbusimanye twesonyiye mbusimanye biki it's over nze sitya kunjogerako waliwo eno omuntu agambye naawe otyo nze nagambye omuntu nga oyina obudde ngeya saagala muntu aneemanyiza oze n'ogamba abantu ndi mukwano gwo sisobola kubeera mukwano gwa muntu alinga gwe. You don't even have my number. And your friend, my friend is friend of a friend wange. The only time I spoke to you, nali njogera ne